Ngafuna atera okuta tulina embeera ya champion Gudo omwana otumanyi yabadde yakulira Kawempe naye olw'okuba nti yajingira mu butaala nga alina omukulu amanyiddwa nga NSK essaawa zino ekyokuba nti okusoma kumubuukidde ettabu puresha emususseeko ey'omukulu amanyiddwa nga NSK n'asalawo amuzzeeyo mu ggeto olw'ebitabo ng'abantu baagala asome bagamba abantu si kirungi ekyokuba nga bazzayo kapiteni Gudo e Kawempe bamuwadde basale ku Kampala. Buli muntu abeera n'ebirungi n'ebibi, ensobi n'ezitali ensobi. Just kyemulina okumanya nti omwana abaki mwana ate azaalibwa muzadde ate era beyond amaanyi g'omuzadde gavumenti ebeera nga yerina principal power over children. So kibeera very important okuba nti no nammwe nga bannamawulire abantu bano mubabuulira manyi munoonya content enkya neggulu but mubeere genuine eri abayimbi abato oba abantu n'abazadde bennyini kubanga anytime mu mwana ng'oyo bw'abaako ekizibu manyi nti gavumenti ekwata katugambe omwana omutazze mu ndongo ayimba endongo nekwata omuliro ekisookera ddala bagiggala ng'omwana afudde ekyokubiri basiba nannyini ndongo kuba endongo is 18 and above amateeka gali mu constitution ekyokusatu omuzadde bamukwata abadde tamanyi nti omwana we atambula ekyokuna gwamutambuza bakwata. So bino ebintu bibeera very simple muddeeyo abantu baffe bonna mubabuulirire kuba nze ndaba si kibi omwana okubaako nekyeyekolerawo mu bulamu kubanga before bw'aba tadde na kyakulya ate tetulina kumulinda kufa. Okay? Kati then bwe mumusanga nga waliwo amuyambyeko then n'abalala bwe batandikire okukola ki omuyamba. So for me I'm saying nti mutandike okutunulira ebintu muleke kubeera awo kiseera nga mubitunulidde mawulire bitama abantu. You just be positive. A child is a child. Alwasita akasembayo kankuyozeze olw'okuba ekyokuba nga mutabaniwo amanyiddwa nga Alpha yatuuka kuba nga aba express basobola okuba nga bamulungi kino kitegeeza ki eri Bebe Kulugwe ng'omuyimbi saazi omwami mutabani wo Alpha okujoininga Premier League team. Alpha okujoininga Express FC ekyo kyekimu ku birooto omuntu by'alina okubeera nabyo. Olugendo lwa Alpha olw'omupiira lutambula ddala abantu bakyamuyisaamu ki amaaso bakyalowooza nti omwana ebintu byakola abantu abikola lwakuba mutabani wange naye olugendo lwe lugenda lwemapinga bulungi. Ku myaka 19 already ali ku national team already ayingidde Express yemu ku tiimu ezisinga obunene mu Uganda ye tiimu ezirina history nga ne bw'oba ogamba ki ne bw'oba ogamba kitoli kijjawo. Express is among the top best teams in Uganda. So guba mukisa gwa maanyi nnyo. So nasiima nnyo era neeyongera okusaba Abannayuganda mudde mwenna abawagizi tuddeyo tuwagire Express kubanga etiimu esinga bafaani ab'amaanyi nga boolaba olumpereetu lwa Arsenal ande Uganda lulimu Express. Both they are no nonsense. Era kyokola nti nasaba nnyo mu teams zonna ezaali zitusaba okutwala Alpha wano nalondawo Express lwa nsonga eyo teri kyejo business and the boys era leero basambye babadde ne friendly match ne UPDF ateebye goolo ate n'akola n'assist. So katutandike empola naye era naye tumuwe tukkirize nti muto akula. Otogera mu direct mu academy ya Arsenal. Naye ekyokutegeka show omulala n'amuteekako si kipya. Ekyo mukirabye tuzze nga tukirwanira kuva dda nga bwe ntegeka oli alaba nga batalina budget era nga kimuyambako bw'alwana naawe. So ekyo si kipya. It is okay. Bonna baluzinga ate bonna bafuna. You lose the money but you get the name. But it is very important for you to know what are you looking for at that time. Onoonya sente oba onoonya ki walala. Big size waliwo ekiriwo ali busy
Ali busy. Bebe, Taata big size in sense of Kuraba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Taata. Happy birthday, dear Bebe. Happy birthday to you. Sabo, Taata. Omaito zunga mkono. Nene tuterera. Tuzene boxi 12. Bana maule bajja tutuma. Watu n'obwa Segirinya bwe asirika afiireyo mu kikugunyu. Principal yagamba mbu yakola bubi okubanga honorable Nsereko kugenda okubanga asabira obuyambi ku Facebook ku internet. Anti kyakumulabisa. Logically principal ye yalina okuvaayo mangu kubanga ekya Sami kyamukola bubi bwe navaayo. So kakati ekya Segirinya ate kyo kyali kyongera bwongezi. Kati principal kyatamanyi nti alina okuyiga okugabana abaana abayisa bubi, abaana abalwanye. Jjukira emisinde Segirinya gye yaddukangaawo ku palamenti. Nze era Bobi ngenda kubulira ekintu kimu, ddayo weenaaze ku mutima. Ekigenda okudistroyinga mputtu butawulira, mutwe munene na butagabana. Okuwakanya gavumenti si kibi, naddala ng'owakanya gavumenti with facts. Okay? Amalwaliro tugeetaaga, enguudo, all that is good. Bw'otunuulira Dr. Kizza Besigye yakozesanga principal facts zennyini. Okitegedde? Naye Besigye nga yalabirira abantu be nga ne bw'obeera nze nina abantu babe benajja mu FDC. Okay? Slowly by slowly, undercover. Naye ng'oli akugamba nti naye Rasta muzeeyi bwe batusiba aweereza abaana fiizi, abakyala, oba okitegedde? So, bw'onziza ku side ya principal ne Segirinya just anoonya buyambi. Era nze nakubira Honorable Nsereko ne muweereza obukadde obwo 2 abuweereza ani? Segirinya. Saali kyogedde naye I'm encouraging anyone bannaye ebintu ebyo mubiveeko. Obwa member of parliament bukoma, oba obwa doctor bukoma, oba obwa father bukoma. Bw'ogenda ku kitanda oba oli mulwadde. Rasta nga tunatera okukuta tulina embeera ya champion Gudo, omwana oyo tumanyi yabadde yakulira Kawempe era olw'okuba nti yajingira mu butaala nga alina omukulu amanyiddwa nga ANSK. Essaawa zino ekyokuba nti okusoma kumubuukidde ettabu puresha emususseeko ey'omukulu amanyiddwa nga ANSK n'asalawo amuzzeeyo mu ggeto olw'ebitabo ng'abantu baagala asome, bagamba abantu si kirungi ekyokuba nga bazzeeyo kapiteni Gudo e Kawempe. Bamuwadde basale ku Kampala. Buli muntu abeera n'ebirungi n'ebibi, ensobi n'ezitali nsobi. Just kyemulina okumanya nti omwana abaki mwana ate azaalibwa muzadde, ate era beyond amaanyi g'omuzadde gavumenti ebeera nga yerina principal power over children. So kibeera very important okuba nti no nammwe nga bannamawulire abantu bano mubabuulira, manyi munoonya content enkya neggulu, but mubeere genuine eri abayimbi abato oba abantu n'abazadde bennyini, kubanga anytime mu mwana ng'oyo bw'abaako ekizibu manyi nti gavumenti ekwata katugambe omwana omutazze mu ndongo ayimba, endongo nekwata omuliro, ekisookera ddala bagiggala ng'omwana afudde. Ekyokubiri basiba nannyini endongo, kuba endongo is 18 and above. Amateeka gali mu constitution. Ekyokusatu omuzadde bamukwata abadde tamanyi nti omwana we atambula, ekyokuna gwamutambuza bakwata. So bino ebintu bibeera very simple. Muddeeyo abantu baffe bonna mubabuulirire, kuba nze ndaba si kibi omwana okubaako nekyeyekolerawo mu bulamu, kubanga before bw'aba tadde na kyakulya ate tetulina kumulinda kufa. Okay? Kati then bwe mumusanga nga waliwo amuyambyeko, then n'abalala bwe batandikira okukola ki? Omuyamba. So for me I'm saying nti mutandika okutunulira ebintu, muleke kubeera awo kiseera nga mubitunulidde mawulire bitama abantu. You just be positive. A child is a child. Rasta akasembayo kankuyozeeze olw'okuba ekyokuba nga mutabaniwo amanyiddwa nga Alpha yatuuka kubanga aba express
basobola okubanga bamulungi kino kitegeeza ki eri Bebe Kulu gwe ng'omuyimbi saazi omwami mutabani wo Alpha okujoininga Premier League team Alpha okujoininga Express FC ekyo kye kimu ku birooto omuntu by'alina okubeera nabyo. Olugendo lwa Alpha olw'omupiira lutambula yadde abantu bakyamisaamu ki amaaso bakyalowooza nti omwana ebintu byakola abantu abikola lwakuba mutabani wange, naye olugendo lwe lugenda lwemapinga bulungi. Ku myaka 19 already ali ku national team, already ayingidde Express yemu ku tiimu ezisinga obunene mu Uganda, ye tiimu ezirina history nga ne bw'oba ogamba ki ne bw'oba ogamba kitoli kijjawo. Express is among the top best teams in Uganda. So guba mukisa gwa maanyi nnyo. So nasiima nnyo era neeyongera okusaba Abannayuganda mudde mwenna abawagizi tuddeyo tuwagire Express. Kubanga etiimu esinga bafaani ab'amaanyi nga boolaba olumperetu lwa Arsenal ande Uganda lulimu Express. Both they are no nonsense. Era kyokola nti nasaba nnyo mu teams zonna ezaali zitusaba okutwala Alpha wano nalondawo Express lwa nsonga eyo teri kyejo business and the boys era leero basambye babadde ne friendly match ne UPDF ate ebyeggoolo ate nakola na assist. So katutandike mpola naye era naye tumuwe tukkirize nti muto akula otogera mu direct mu academy ya Arsenal naye ekyokutegeka show omulala n'amuteekako si kipya. Ekyo mukirabye tuzze nga tukirwanira kuva dda nga bwe ntegeka oli alaba nga batalina budget era nga kimuyambako bw'alwana naawe. So ekyo si kipya, it is okay, bonna baluzinga ate bonna bafuna. You lose the money but you get the name. But it is very important for you to know what are you looking for at that time. Onoonya sente oba onoonya ki walala. Big size waliwo wano ekiriwo ali busy. Bebe Taata big size nsanso okulaba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Taata. Happy birthday dear Bebe. Happy birthday to you. Sabo Taata. Omanyi tuzunga nnyo katono. Nene tutereera. Tuze ne box 12. Banamawulire bajja tutuma. Kankubulira empologoma ya Bebe weeba. Esitulayo n'obumyu. Era tetulina kyakukola. Kaakati ssebo Taata. Ono Daisy kye yatukoze box 12 lwakubanga batukkirizaako eccupa 2. Era endala nziraba ziri ku moto. Era Daisy omukyalo yakwagala nnyo by the way my sister. Nagamba Krebason oli nti ku show zonna akamisinga ezi 2 bukyamberamu bulamu bwange by the way. Naye ssebo champagne ono oba onoomu abawagizi bo because we want to celebrate you. We celebrate your accomplishment. Tinewankubadde tuba mu kamooli naye waliwo bye tukkiriza ebyaddala. You represent us na buli kimu. Nasanyuka nnyo nali nva Bungereza n'enzira n'Alpha. Namugamba nti kati ndi muwagizi wa Express. Betulinga ba Ronaldo. Jadda kati gye tudda. Kati tuli bawagizi ba Express. Era tujja kutuuka tugambe bannaye kati omuwagizi waffe mutuwongezese. Essebo Taata temuli mwenge ono media Bukenya media yakwagala nnyo okushifa omukyalo jeyo entwe nnene nnyo bwenna tuzze kwagala okwanga okushifa bakwatako mu bugalo lwakubanga munange ebirabo ebimu Ssebo Taata batuganya opireeta era kyenkutte wano kyenjogerako kubanga ebirabo bye nnaayogera bajja kuŋŋamba nnimba. Naye I want to say we celebrate you ebyaddala Bebe. Yeah, so nga biri byonna bivuddewo naye tuli Bannayuganda na buli kimu ebigambo biri wano is branded for you. Era nga we mbiraba bannange omanyi Abannayuganda abamu biri sealed bino si byekatwe. Sebo ntunuze eno byebyo
branding nga we mugiraba weeri champagne bamukoledde Bebe champagne mukimanyi tekuba mwenge so box naye bazitukiriza because of you and he wants to celebrate you sebo Taata. Sebo anti ekyo kankidde mutogatta campaign na bino waliwo tuba mu campaign tekitujjaako okuba bannayuganda tekijjaako okuwagira Bebe kyenkugambye nti nali nzira Alpha yali angamba nti yava France nina bye namugamba ne mugamba Alpha nze nkwagala nnyo check my page buli kyokola kyonna n'ebifaananyi omwali kwasa nagenda nenda omupiira gwa Arsenal because of you because we love this guy tibiri bibaawo naye tusalanga bannayuganda anti yawula campaign na bulijjo lwakuba gwe toli muganda kati nze ali hafu muganda kankunyonyole era tekijjaawo anti kati kino kyenkugamba Makona nti tekijjaawo accomplishment mukulu Bebe ze mukoze mbabuulira ebyadda kigambye naabi yonda mu deviate eyali oyo mu Jamaica you didn't know wayambala jini ng'ebisawo bingi the way you look the stardom you look n'ennyimba paka ne kaakati muzeeyi kati ekyo tekijjaawo sobola okubanga kyempagira kirala naye kyawagira kirala naye tekijjaawo kya accomplishments eziri campaign kyembagamba ekyo mukiveeko sebo Taata omuddamu nga yakafuna omulimu yeyadda mu kifo kya keisi oyo kyobola yajja neyetonda era nkiwa wemutunula ebbanga takyakola biri aggressive lwansonga nti naye ngera bwe mbagambye kiri oke okucriticizinga government but kirungi n'okucriticizinga with facts but not to abuse personalities because when you abuse personalities ebyo biriko amateeka ate ne bano baana bato kati nze saagala kulaba kayenga obulamu bwe bukoze kibuweddewo lwa nsobi ezimu so it is also important Uganda ne tutandika okutereeza abantu era ndoza kati ne media egenze emanya there are do's and don'ts like era mbasaba mwenna simanyi abakola politics biki bannange mbeegayiridde amateeka Uganda egalina temweziika mukole ebintu ebiri factual ate nga bikwatagana ku ggwanga mwewale nnyo individualism eyo obudde bujatuuka ate ebintu bya internet tebibula so omuntu ajja kutuuka ng'oli ku budde obukyamu ate olaba bakuleetako empingu oli agambe nti 20 years ago wakosa erinnya lyange obulamu bwange bwafa otegedde so otherwise byebimu ku bintu byenjize wa Museveni waliwo abantu nze nsonyiwa 98 ndekayo 2 wabeerawo abamu besobola kusonyiwa nga ndi muntu ate era otegedde botta omwana wange yadde Bible ne Quran bigamba sonyiwa sikusonyiwa n'osukka walina okukoma era sikusonyiwa muzeeyi weebale tuleetana ziwena cakes ababeera ewandege awatuyambye omanyi kyatukoledde omanyi abannayuganda abamu mwekambabuulire kyekugambye accomplishment yindako gwe musajja accomplishment makes you kwegamba waliwo abantu kyokola abantu Bebe kugereza ku kyanavyo tife ababalabye nekyemuzimbye nekyemutaddewo tiwadde twebuzaabuza naye waliwo ekyotosobola kwebulizaabulizaako you lay the foundation naffe abamu aboogera kyetusanzeewo mwatukuba akavulu wabula essolo tulwakwanga walabye otya Western Uganda naffe twayingiddeyo kakati omwe gye mutambula obukodyo bwaffe nze nawandika akatabo kakati okuyita mu butale oleda awali abantu okitegedde kiringa e Kampala wano
nze mbamanyi bwe muba okwekalakasa temuyite eno erugogo bypass mugenda ne muyite ewandegeya ne muyita ewa Kiseke wajjudde so kiri okay tobola nti ffe ku street tetulumbirako ne MK ffe mutusanga mu kisaawe n'okuba drone waggulu noyange ekisaawe kikoze kiti kijjudde naye kati mwe mugira muyita mu butale tujja kwesanga mu ballot box. Thank you so much.